mu mwezi ogwa Valentines, tuli mu mwezi ogw'omukwano, ffe twagutuuma omwezi ogw'omukwano because mulimu olunaku lw'abaagalana. Naye biki bye wandibadde owo omwagalwawo ebyo naamusanyusa? Abasajja batugamba baakoowa sokisi, baakoowa bubokisa bwe mubawanga ebirabo, baakoowa obuntu obwo obutonotono gwe n'okugana ofuna peya ya rubber band n'ogikwata n'ogiwa munno ddala agikozesa eki. N'ofuna obutambala n'ogula obutambala bwo nga 10 n'obulwapingako ne kariboni n'okawa munno obutambala. Kale yes oba oyiyiza kubanga alabika tabukozesa bulijjo, but at the end of the day bya bulijjo nnyo naawe olimba. Kyusaamuko ky'oyinza okumuwa. Ekisookera ddala musooke mukole research ku bantu be mugenda okuwa ddala omuntu akwagala takwagala. Don't waste your time. Abantu bangi tumaze ebiseera bingi nnyo ku bantu abatatuwagala ne tuwerabira abantu abatuwagala. Si kibi obutagaba kintu ku Valentines naddala nga toyinaawo omuntu. Okitegeera kubanga abamu bazuula ku olwo nti omuntu ono tabadde nno wange. Kati bw'oba ate musajja naawe kola research omukazi gw'ogenda okuwa ekirabo ddala akwagala ddala wuwo. Don't waste time bw'aba si wuwo. Ge mazima abakazi tuzanyidde nnyo ku mitima gy'abannaffe naye bw'oba omanyi nga ddala muno tomuliiko. Don't waste people's time. Mu abaleetedde abantu okugajambula bannaabwe olw'emitima egyafaafa edda nga batuuse mu zi relationship. So ngenda kusaba tusharinge ffenna. Naawe osobola ogenda ku page yaffe yakiri kikya n'ombuulira kiki wandiyagadde okuwa omwagalwawo ku lunaku lwa Valentines. Naye nange bwe mba nkomyewo tugenda kwogera ku abo abatalinamu kasente. Naddala nga baami n'abakyala nabo tuboogereko omwabi kiki oyinza okuwa munno. Ate nammwe abalina ssente bannammwe munaaba waaki? Kubanga tabalina ssente muli bakodo bannange ebisooka n'ebisemba. Gwe omuntu n'obanga gwe nannyini manyaako ediki manya nannyini biki olina amaduuka bwe gati naye nga mukazi wo mulowoozaako just to gift her akantu ke wandigambye nti kale kamujaamu ne kikulema. Temuyina babayiyiza. Hire me. Bannange hire me nze gye mirimu ngikola. Kasooke mbalage ne outfit eno. Abantu balage outfits eno evudde mu Tanzitic. Yes, atutunda engoye ennungi, engoye ez'omulembe. Abakyala ng'oyagala onyume, oyagala ofuna akavazi ndowooza olabo bale olabo obugero bunyumire. Naye nange ayi nakisussizaamu. Antisooka balage outspirits no, you know? Bino eno ojambala ng'egenda ewa Sezaala, egenda ewa Nnyazaala, n'ate nga ejja kunyumira n'omwagalwawo, anyume bulungi nnyo, alabike bulungi nnyo. Tanzitic tubitunda. Kati engoye bye bimu ku by'oyinza otandikirako n'ofuna olugoye olugenda onyumira ku mubiri gwa munno. Noonya akantu nga ddala keeko. Bannange hire me to do those special things for you ku lunaku olwa Valentines. Kati saagala mwekwase mbw ate enseeganye embeera eganye. Kano kalimu olwa high west ne mulimu atayambala high west kati nsobola okuyiza akantu nga ka low fit bwe kati. Poze tuliko Serafina. Naye bannange ebyokwambala nabitegeera. Gwerengera omwana, you know? Tanzitic. Ffe abagenda okutuusaako buli kagoye konna ka Valentine. Ennamba y'essimu kw'oba oyita okubuukinga okufuna ebya Valentine eri 0772 075 827. Injiddamu 0772 075 827. Gubadde mwaka mulamba nga tuwumudde business nali nagiwumuzaamuko naye kakati twagiguddewo buli kimu kipya buli kimu kya mulembe buli kyentadde muli nkimaliddeko obudde bwange kati mujje mumpagire mujje tugule obugoye eddala nga bwebu abaagala busomino nga bwakwesimula mubiri nabo tubulina ne tutandikire ku zino ezikya kampo mulenko meotovaako